What's our Emma YouTube channel, Trust Media, subscribing. Phiphi, the news anchor. And DJ Remy. Muchimanyi December lina naye. Nze nsoba kolako interview e Kampala. So abantu bagambe interview egenda kujja very soon. Interview eriku coming soon. Okay. Yes. Okay. Togena tuwako interview. Wanji? Totuweko. Okujiteekewo nja kugibawa. Sinza butagibawa era wenjiteekayo ogenda kupa community. Then wenkomera wano ngenda kuwa footage ng'omuteekeyo. Kazi mpozi ne kya Emma. Okay. Webale nnyo webalire ddala kutukkiririzamu. Okimanyi nti watuwa platform now. Wow, nze I have a good vibe. Nze nzikiriza mbuli akoze eki mu buli azze. Ne mu comment olengera ebibeera y'enkya n'eggulo. Nze buli muntu akola ekintu ekirungi tukuwa platform. DJ Remy, thank you so much. Olw'okwagala omukyalo ono. Kinsanze ono kinsanyusiza nnyo. So webale tukyalirako. Okay, mwebale kukkiriza kunnyaniriza. So interview ejja very soon. Phiphi the news anchor okuva mu Uganda Divas community n'omukulu emabegaawo kabejja. Amale ensonga zino. Bayibe twagala bawe content wakapo bana tukkiriza. Tebayinza butabakkiriza. Mbona tukkiriza. Muli ku origino bane content wakapo mumulete. Tumulete. Tubayinza nti weta green content yo gwetutegeeza. Mumulete tujja mu welcoming. That is it. Subscribing ku Phiphi, subscribing ku Waswa Emma, Trust Media. Mubere bulungi mwera.